tuwaye kubimu ku byafaayo bya kabaka Daniel Mwanga basamulekere kabaka wa Buganda owasatu mwomu. Basebo ne banyabo nafuuse dda ow'entuulambi abaganda gwe bageresaako nti ataatuula embogo mu maaso. Bannange ow'amaanyi yabulwa wavuba Lubale Namalere yabulwa omwalo. Njagala genda nga nseye yange ebbuukizi eriyita mu mbubbu anti munnange anaalya ku bikunta eby'ensiri talinda bijanjalo okugwa minyololo bw'ati atandikirawo okunoga atera aseruza amangu ddala ng'emmere esowodde ku ntawumba. Basebo ne bannyabo entuula y'embaali mu ndoddo ate yeekuwa engalula y'entawaata naye njagala kugenda nga neesansa bagango ow'embaliga omubikira ennyina anti njagala okukakasa ekigambo kimu nti munnanga anaanyumya takeerewangako namunya olugwa ku njungu ekireka akuba kyokka ate n'ekigenda busa ekinaatema tekirwa kuzinga kawuuwo nawankubadde ne namunkanga n'atabala talwa kusimba ffumu. Basebo ne bannyabo njagala okugamba nti ewaffe zirya nguggu bw'ati akuddisa maliba nseyeggera ennyanja nsuule y'omuya kyekyaloberanga abalunnyanja okwambuka embuga abange nseyeggera ennyanja nsuule y'omuya kyekyaloberanga abalunnyanja okwambuka e Buganda. Tuula tuwaye ku bimu ku byafaayo bya kabaka Daniel Mwanga basamulekere kabaka wa Buganda ow'amakumi-31. Basebo ne bannyabo njagala okugamba Ssekabaka Daniel Mwanga basamula ekkere munnange yali mwana wa Ssekabaka wa Lugembe Mukaabya asooka. Nyina wa kabaka Mwanga ye yali abisaazi baagalayaze muwala wa Ssekimwanyi ow'Engonge. Amasiro g'abaagalayaze munnange gali Mpererwe Kyaddondo ku kyalo ky'ab'omusu. Wabula njagala okugamba Mwanga yasikira kitaawe nga 24 Mutunda oba munnange omwezi ogw'omwenda omwaka 1884. Era munnange kabaka Mwanga yazaalibwa mu mwaka gwa 1868 munnange nga kitaawe Ssekabaka Muteesa asooka ali ku kibuga eky'Ennakatema. Mwanga munnange yayagalibwa nnyo kitaawe ng'akyali muto. Abalangira abalala bonna bwe baakwatibwa ne basibibwa mu kkomera, ye Mwanga munnange teyakwatibwa, yasigala mu mikono gya mukulu we Mutebi Kiweewa. Munnange yazaalwa omuzaana Muleeba muwala wa Kiza eyaliko Pookino era nga yali Wanseenene. Mwanga yalabika mu bantu bonna nga mulangira muteefu, naye bwe yasikira obwakabaka yagoberera engeri y'abaterega abasinga obungi okuba munnanga abakambwe nga basikidde obwakabaka. Mwanga yakuba enkanamo, kyentegeeza Mwanga yawasa abakyala 14 abasebeyi 200 okwo munnange gattako n'abamukadde weebe yasikira lwe 7 n'abazaana munnange abawerera ddala 1500 bonna awamu baali munnange 2114. Kaddulubaale wa Mwanga ye yali Evelyn kulabako omusubika muwala wa Nnantawaswa ow'Engabi era nga munnange ono ye yazaala Dawudi Chwa ow'okubiri. Mwanga bw'amala okulya engoma bw'atyo n'akuba ekibuga ku lusozi Mmengo mu Kyaddondo era n'azimba ennyumba enkulu n'agituuma erinnya Mukulu Attamakaage. Omulongo wa kabaka Mwanga munnange yamutuuma erinnya lye erimu n'erya jjajjaawe Mwanga asooka ow'Ekavumba era yamutuuma erinnya erya Walujja kubanga n'omulongo wa kabaka Mwanga asooka ow'Ekavumba ye yali Walujja. Amakulu g'omulongo ono nti gwabyereetedde olyose n'ottibwa. Ssekabaka Mwanga ow'okubiri yalya engoma nga wa myaka 16. Kitaawe ye Muteesa asooka wa Lugembe Mukaabya. Kabaka Mwanga ono yazaalibwa omukyala eyali kabaka Muteesa azaala Mwanga munnange yazaalibwa omukyala Muganzirwazza muwala wa Galabuzi ow'Enjovu. Ssekabaka Ssuuna ow'okubiri taata munnange oba jjajja wa kabaka Mwanga ow'okubiri. Ssekabaka Ssuuna yalina naye abaana babiri abatuumibwa erinnya erya Mukaabya kubanga omuzaane yayitibwanga Kabaka Longoosa munnange muwala wa Ssemwanga ow'Effumbe n'omukyala ono naye yalina omwana Mukaabya. Ssekabaka Ssuuna ow'okubiri jjajja wa kabaka Mwanga naye yalina abazaana abalina amannya ageewuunyisa
kubanga munnange njagala okugamba omukyala muwala wa Katenda ow'emmamba ye yali kabaka alinjulira naye teyazaalamu kye yava munnange tamanyibwa nnyo ate n'omuzaana muwala wa Kasujju eyazaala akazibwe munnange yayitibwanga kabaka njagala naye akasozi ako Mengo Ssekabaka Mwanga kwe yazimba ennyumba ye eyo gye nkutegeezezza mukulu attamakage ennyumba emberyeberye gye yasooka okuzimba awo Mengo munnange ate oluvannyuma akasozi ako kabaka Mwanga kwe yazimba enju edda munnange kaali kayitibwa Nkaawo wabula Mwanga bw'ava ennabulagala akasubi njagala okukakasa ekyamujja ekasubi ekinnaginaji ekyo kye njagala ate okutegeeza olwo munnange njagala okugamba ebigambo bino munnange kabaka Mwanga ekyamujja ennabulagala kasubi nga kawumpuli amweze ekyenyi oba munnange tukuyite okumuwemmentako ababe munnange kwe kukuba olubiri lw'Enkaawo anti munnange najja nankumbi nsigazza muyini bw'atyo ne kabaka Mwanga eyalina abantu babayitirivu ennyo ku kibuga nnabulagala kasubi bw'atyo kawumpuli yamwerako abantu be n'abeeranga munnange yajja nankumbi ate n'asigaza omuyini njagala okugamba kale ndo yasalawo agende ku kasozi akayitibwa Nkaawo era ebiseera ebyo byali bya ntalo ate nga n'enjala kiryankondwe munnange bakoza akagiri basulanga makaya oluusi n'okulya ku mpengere bakadde bange olwo Nkaawo nga kwe kubeera olwo ku kasozi Nkaawo nga kwe kubeera Emmengo kwe baasereranga emmere ey'obulo ekifo ekyo mwana wattu ne kiyitibwa eky'Emmengo olw'Emmengo kabaka Mwanga ziyasangako okubeera nga munnange ayabulira enjala kiryankondwe eyali egudde ku mutala kasubi nnabulagala n'asalawo agende ku kasozi Nkaawo okwali Emmengo era munnange asobolenga okusirirako emmere ate gye banaalya era edda ku Nkaawo okwo kwaliko omutaka kayita nsiko teyomba eyabeeranga awo ku Nkaawo naye Ssekabaka Mwanga munnange olw'obukalabakalaba bwe yalaba akasozi akalungi bwe katyo olwo kwe kugobako omutaka oyo n'agenda n'ekisubi ku liiso kale nno n'atamanya kyamuyisisa mutaka era njagala okugamba era bwe yali avaako omutaka ono kayita nsiko teyomba yalekako ebyawongo bye bingi era munnange ebyatwala abalangira bangi nnyo n'abambejja kale njagala okukakasa nti munnange ebyawongo bino we yabirekaako byavangako munnange eraddu ezakubanga abalangira n'abambejja abantu bavanga ebule n'ebweya nga bagamba bannange mujje tugende ku Mmengo za Kayita mujje tugende tulabe ku Mmengo za Kayita ezimalawo abalangira n'abambejja kale nno olw'ebigambo ebyo mujje tugende tulabe ku Mmengo n'akasozi ne katandika okuyitibwa Mmengo erinnya Nkaawo ne lifuuka kafuma ng'ensawo ey'ekiwero egwa mugga n'otosigaza kantu era erinnya Nkaawo bwe lityo terikyawulikikako mpulubujja okufaananako akabajjo k'ekiwuubiira era njagala okukakasa kabaka Mwanga ye yakuba twekobe emberyeberye mu Nkaawo era munnange yazimbibwa mu mwaka gwa 1886 kiwanuka laddu yajocha njagala okugamba Mwanga yewogomako mu kigo ky'abasosolodoti erubaga yaddayo emunyonyo nga munnange bazimba twekobe endala era munnange yagiyingira mu mwaka gwa 1886 ate mu mwaka gwa 1887 era yakwata omuliro olubiri lwonna n'enju ya kabaka n'ebengeya munnange njagala okugamba bayongera okuzimba olubiri okutuusiza ddala ku luno olwayonoonebwa abasibiramu bbwa mu mwaka gwa 1966 era njagala okukakasa ebya kabaka Mwanga tebiggwa malojja naye njagala okkirize akulira munda ya munne tabula kyajjamu nange nkuweeredde ebigambo okufaananako omuyizi byaweerera enkobeera ku muyiggo okugutangira okufuuka ogwabikampa ddambi oba ogwa nnamwabukira busa.